Abayina ekirwadde kya COVID-19. Zooni okuli Kibe, Kigundu, Dobbi, Sebina, Mayinja ne Good Hope Zone nga zino zisangibwa mu muluka gwa Makerere mu ggombolola y'e Kawempe. Ziwangayiremu abatuuze abasoba mu 1,800 ng'abasinga bakola mirimu gya lejjalejja ne banneekolera gyange. Gamba ng'okuvuga boodabooda, okutunda kasooli ku kkubo, okwoza engoye n'emirimu emirala. Oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okuddamu okuzingako eggwanga amavumbavumba, we twogerera abantu abawangayira mu bitundu by'enzigotta balojja ekirwadde kino anti kitambulira ku sipiidi ya kizungirizi, omuli n'okutta bannaabwe. Bantu bakyafaayo kwambala masiki, bwakusanga bw'ati n'agissaako oluddako agizza mu kalevu. Omuntu abeera ng'ali mu nnyumba erimu abantu 10 n'afuna ekirwadde omu, olowooza ekitundu ekyo kyonna kirina kuba kumbeera ki. Okusinziira ku bassentebe okuva mu zooni zino bagamba wadde ng'abatuuze bagezezzaako okwekuuma ekirwadde kino wabula enfuna yaabwe ntono ddala. Abantu tuuze baffe tebakyasobola kukola mu budde bwabwe. Boodabooda zikwatibwa buli lunaku. Omuntu yenna aba afuba okulaba nti anoonyeza famire ye ekyokulya naye talina budde busobola kukola ki kunoonyeza muntu kyakulya. Twetaaga abantu bano abasobola okujja wansi ne babudaabuda abantu baffe mu kaseera kano ke tulimu, katugeze ng'okusensitizinga. Sensitization zive waggulu, zive ku TV. Nakigozi Rose n'abakyala wa Good Hope Zone agamba ensangi zino obutabanguko mu maka bweyongedde mu bitundu by'omugotteko ebisinga. Mwami akubye omukyala kubanga talina omukyala asabye emmere. Omukyala alwanye ne baamulumye tamulekedde ssente za mmere. Musajja n'agamba nti nze nagenze ku kkubo ne sitafunayo kyakulya ate omukyala ankuba annumye kati nkole ntya. Mu kwogerako n'abamu ku batuuze abawangayira mu bitundu bino balaze okutyolwa omuwendo gw'abaana abawala bafuna embuto nga tebanneetuuka wamu n'abazadde okwesulirayo ogwa naggamba ku nsonga y'abaana abataayaaya. Wogenda mu butale abaana gye bali, wogenda mu bibanda bya firimu abaana basiiba eyo, wotambula olweggulo osanga abaana bakola ebyogamba nti ebintu ebyabakola ebyobuseegu. Tusaba abakwatibwako ensonga y'eddembe ly'obuntu batunulire abaana bano abawala kubanga mu kaseera kano bali mu kusoomoozebwa. Kati nno bano basabye gavumenti okubalowoozaako mu nteekateeka z'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Oba basobola batuwe ku mmere kati bino bye tutunda tebikyatambula. Batufunireyo ebizindaalo tubeere nga tugezaako okubeera nga tuyita mu batuuze baffe nga tukola alaati. Tuwabawo omukisa gw'okwongera okuddamu okugaba ku masiki, ddemu tufune omukisa ogwo masiki ezo ziddemu zigabweko. Ebyo nga bikyali awo ate babaka ba palamenti abakiikirira ab'e Butalejja balaajanidde gavumenti okubadduukira n'ebikozesebwa mu malwaliro okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Ebikozesebwa testing kits, gloves, protective wear yatuweddeko. Omubaka wa Bunyori West Mutiibwa Godfrey Eric alabudde ku bantu okwejjanjaba ekirwadde kino mu ngeri ezitali zimu awatali kufuna kulagirirwa okuva mu bakugu. Kinge personal responsibility. Omuntu asobola otegeera nti obulwadde oba obulira nti embeera gy'olimu si nnungi, olina okubeera nga ogenda mu ddwaliro osobola okeberewa, osobola okubeera nga ofuna treatment ekwatagana n'obulwadde buli okuluma. Disitulikiti y'e Butalejja yakazuulibwamu abantu abasoba mu 7 ne Ivan Juuko wano mu Kampala. Kikulu nnyo.